nkoze byonna ebisoboka mpulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu naye tayogera nange oba saalokoka oba siina mwoyo omutukuvu. Abantu babifuula bizibu nnyo okuwulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu. Abamu nga bagamba osooka kankana, osooka kwogera mu nnimi, osooka kugwa, osooka kutintima. Kyokka ng'owulira abalala bagamba omwoyo omutukuvu yaŋŋambye bw'ati, omwoyo omutukuvu yannuŋŋamizza. Gwe ne weebuuza biki bye nnyinza okukola okuwulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu. Leero kankuyitiremu emitendera ena gyokka emyangu ennyo gy'oyinza okuyitamu okuwulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu, naawe n'okakasa nti ddala Katonda ayogedde nange. Mbabuuzaako muna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade gw'ojja osookanga okulaba vidiyo zaffe ze tuteekayo ku lunaku olwokubiri wamu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, onoonyezza otya omuntu omutuufu, ye okuumya otya obufumbo bwo. Naye ku lunaku olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna nga tosobola kibuuza musumbawo oba omuntu yenna, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba nkuddamu mu bwangu naye tokuba ate obeera mugumiikiriza. Kati katandike emitendera emyangu ennyo gy'oyinza okuyitamu okuwulira eddoboozi ery'omwoyo omutukuvu. Welcome back to Jack Online. Ky'oba otandikirako ekisooka, sooka oliise omwoyo wo. Bw'oba nga waakakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, omwoyo wa Mukama atuula munda mu ggwe, naye omwoyo wo mwatudde aba akyali mukalu. Bayibuli emuyita young Christian. Kati obeera tolina magezi ga mwoyo, wabula amagezi g'oba oyina ge gano aga bulijjo, engeri gye baakutendekamu maama wo, ge wasoma ku ssomero, by'okuzoolaba oba ne experience. Kati Pawulo atuwa enjawulo wakati w'amagezi gano ag'obuntu oba ag'ensi n'amagezi ag'obwakatonda ge weetaaga okufuna. Mu Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Naye amagezi tugoogeramu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mu mirembe gino era agatali ga bakulu ab'omu mirembe gino abaggwaawo, naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama, gali agaakisibwa Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Ayogedde ku magezi ga mirundi ebiri, amagezi ag'omu mirembe gino n'amagezi ag'obwakatonda. Kati omwoyo bw'abeera nga mukalu abeera n'amagezi ag'omu mirembe gino bye wakula olaba, experience bye baakutendeka, amagezi amazaale ago geego mu mirembe gino. Naye osaana okuliisa omwoyo afune amagezi ag'obwakatonda. Okikola otya? Okuyita mu kusoma ekigambo kya Katonda, okuwuliriza enjiri ey'amazima, si enjiri yonna, n'obutabo obukwatagana n'ebyawandiikibwa, okuwuliriza audio bibles n'ebintu ebirala byonna ebireeta amagezi ag'obwakatonda mu mwoyo wo. Eyo ye siteepu esooka. Ate ne mu ngero essula ey'okusatu olunyiriri olwokutaano Bayibuli egamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesiga kutegeerako ggwe. Togambanga omuntu nti follow your heart, kubanga omutima mulimba, ayinza okukola okusalawo okukyamu. Naye abaluŋŋamisibwa omwoyo wa Mukama be baana ba Katonda. Naawe bw'omalanga okusaba totuulanga awo n'ofumiitiriza ng'osiriikiridde, olinde eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu. Ebirowoozo byo biyinza otandika otambula n'ofumiitiriza n'olowooza nti omwoyo wa Mukama yayogedde naawe, naye nga weesigamye ku magezi go na kutegeerako. Ekyokubiri, fumiitirizanga ku kigambo kya Katonda. Bayibuli tebagisoma nga bitabo birala byonna, tebagisoma nga novo. Mu Zabbuli essula y'ekikumi olunyiriri lwa 93 amateeka ago nga ngaagala, ago genfumiitiriza okuzibya obudde. Kati bw'osoma olunyiriri sooka weebuuze byakuyiga ki byenzigyamu, Katonda ki kyaŋŋamba oteeka mu nkola, lunnyamba lutya mu bulamu buno obwa bulijjo. Olunyiriri olw'11 nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Otereka otya ekigambo kya Katonda mu mutima gwo? Okuyita mu kiddiŋŋana. Bw'osoma olunyiriri toluyitako buyisi, wabula weebuuza ebyokuyiga ebirimu. Bw'oba nga tolutegedde, baako omuntu omukulu mu mwoyo gw'obuuza, omugambo ow'Oluganda, byakuyiga ki byenjiga mu lunyiriri luno nga sirutegedde. Bw'oba nga tolina waakubuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tugabana wamu. Gy'oko mu kiddiŋŋana gye kikoma okuterekebwa mu mwoyo wo, omwoyo wabeere ng'akula ng'alina ky'alina munda mu ye. Ogwe mutendera ogwokubiri. Ekyokusatu kye kisinga obukulu, kwe kujjukira. Guno gwe mulimu ogw'omwoyo omutukuvu. Yokaana essula y'e 14 olunyiriri lwa 26 lugamba bwe luti,
naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gw'alituma mu linnya lyange oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna bye nabagamba. Kati omwoyo omutukuvu aliwo tujjukiza ekyo kye twayiga, takujjukiza ekyo ky'otamanyi, wabula akka wansi mu mwoyo wo n'aggyayo ekyo kye wasoma kye wafumiitiriza n'okitereka mu mwoyo wo, ze ziri steps ebbiri ze twasoose, n'akiggyayo mu kaseera ng'okyetaaga n'akiteeka ku bwongo bwo n'okijjukira n'akulumiriza. Kati gwe n'okola okusalawo. Kati kankuwa ekyokulabirako, bw'obeerawo omuntu akunyiizizza nga mbutuufu akuvumye oba nga kukoze ekintu ekikyamu ennyo, nga weebuuza oba mukole ki ekintu ekinaamunyiiza oba muddemu ntya. Kati omwoyo wa Mukama n'akka munda mu ggwe olw'ensonga emabegako wasoma engero essula ye15 lunyiri olusooka nti okuddamu okweggonjebwa kukkakkanya ekiruyi n'ogamba kati kamuddemu neggonjebwa. Omwoyo wa Mukama asse munda mu ggwe olw'ensonga olunyiri lwalusomako n'ofuna ebyokuyiga ebirimu n'oyiga engeri gy'oddukozesaamu. Kati kyaterekebwa munda mu ggwe era omwoyo wa Mukama akka munda mu ggwe n'aggyayo ekyo ky'oyina n'akikulumiriza. Kankuwa ekyokulabirako ekyokubiri, ng'olina abantu babiri b'oyagala okufumbirwa, ng'omu takkiriza ng'omulala ye mukkiriza munno, naye onoomukkiriza bambi mwavu talina kyayina, naye ng'ono ayina keya. Kati n'ogamba nkoze kusalawo ki? Omwoyo wa Mukama nnyamba. Olw'ensonga nti wasoma Bakolinso ekisooka essula ey'omukaaga olunyiri olw'14, temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana. Yadde ayina ssente ne keya, omwoyo wa Mukama akka munda mu ggwe n'akujjukiza ekyo kye wasoma n'akikulumiriza okutuukawo okola okusalawo. Kankuwa ekyokulabirako ekyokusatu, bw'obanga oli musajja ng'onootera okugwa mu kikemo nga muka musajja akusikiriza, ngamba omukazi ayina bbaawe. Kati ng'onootera okugwa mu kikemo bw'oti, naye ng'emabegako wasomako mu Samwiri ekyokubiri essula ye11 n'olaba Dawudi bwe yayenda ku muka Uliya biki ebyaddirira. Kati ne biterekebwa mu mwoyo wo. Kati akaseera ng'oyita mu kukemebwa, omwoyo wa Mukama akka wansi mu mwoyo wo n'akujjukiza ebyokuyiga ebyo bye wayiga ne bitandika okukulumiriza ne bikulumiriza. Kati gwe n'osalawo ogende mu maaso oyende oba okireke. Ne bw'oba ng'olemedde mbujeemu oba olemedde mu kibi, naye ng'emabegako wasomako ku kitabo kya Yona n'ofuna ebyokuyiga ebirimu, obanga walaba vidiyo yaffe y'ekitabo kya Yona, bw'oba nga togirabanga gitadde wansi mu description box wansi awo gikebera obeere ng'ogiraba. Kati n'ofuna ebyokuyiga ebyo ne biterekebwa wansi mu mwoyo wo. Kati mu kaseera ako ng'olemedde mu kibi, omwoyo wa Mukama akka wansi mu mwoyo wo n'alyoka aggyayo ebyokuyiga ebyo n'atandika okukulumiriza. Yona baamusuula mu nnyanja. Oyagala Katonda kuba embooko, va mu kibi weenenye. Bw'ati omwoyo wa Mukama bw'ayogera. Kankuwa ekyokulabirako ekisembayo, bw'oba ng'oli ku ssimu yo oba laptop n'olaba ka message akazze aka pornography oba akakinaakuka, oba ogenda kakwatako bw'oti okalabe, omwoyo wa Mukama n'akka munda mu ggwe n'aggyayo Matayo essula ey'okutaano olunyiri olw'27 nti buli atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe ye n'ogamba asijja kwenda. Omwoyo wa Mukama bw'ati bw'ayogera. Ekyokuna ate era nga kyekisembayo, naye nga tetunnabagenda ku kyakuna, njagala nnyo soma komenti yo. Kakati mbuuza, wandyagadde nkoleyo vidiyo endala engeri gy'oyinza okwawulamu eddoboozi lya Katonda, endowooza yo ne sitaani, osobole okwawula amaloboozi gano? Bw'oba ng'oyagala vidiyo eyo teekera wansi mu comment section. Ekibuuzo ekyokubiri, bulijjo omwoyo wa Mukama ayogera naawe naye nga tokimanyi nti omwoyo wa Mukama y'ayogedde? Njagala nnyo kitegeera ekyo. Era ggwe obadde okimanyi nti omwoyo wa Mukama ayogera bw'atyo? Era ekibuuzo ekyokusatu, gwe Katonda ayogera atya naawe era otegeera otya nti Katonda y'ayogedde? Teekera wansi mu comment section. Then ekyokusatu, teweerabire okukwata mu ka description box wansi awo akantu akalinga bwe kati kali ka V kasita okakwatako kajja kwebikkula. Wansi ntaddewo link za vidiyo bbiri. Esooka ekitabo kya Yona ye vidiyo ekyansingidde. Eyokubiri engeri gy'oyinza okuyigamu okusoma Bayibuli osobole okutereka mu mwoyo wo ekigambo kya Katonda eky'omwoyo wa Mukama kyajja okujjukiza. Kati beera ng'okebera mu description box olabe vidiyo ezo. Ekyokuna, toba na mputtu mukwano, gondera eddoboozi lya Katonda. Bw'onyooma omwoyo omutukuvu obeera onyoomye Katonda. Abebulaniya essula ey'okusatu olunyiri olw'7.
kale nga omwoyo omutukuvu bw'ayogera nti leero bwe muwulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Osobola okusoma ne weeyongerayo akulaga nti abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri bwe baatuuka mu ddungu ne banyooma eddoboozi lya Katonda, y'ensonga lwaki tebaatuuka ku nsi ensuubize oba ne batayingira mu nsi gye yali abasuubizza. Kati naawe kasita onyooma eddoboozi lya Katonda oyinza obutatuuka ku ebyo Katonda byakusuubizza, oyinza obutatuuka ku mukisa gwa Katonda. Naawe atakkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo, omwoyo wa Mukama agamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tojja kutuuka mu ggulu oba ku ebyo byakutegekedde kasita tokkiriza Yesu ng'omulokozi wo. Bw'abanga Katonda alina kyakulumiriza kikole. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukona kadaako, okusharinga, okuteeka wansi mu comment section. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.